Sometimes you feel choked by this kind of, but instead of being choked by all of that, I'll be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Yes. Oli ku Yugi Update CV kosinzira obanga otuwuliriza mbalamusizaako nnyo mwenna bulijjo osinzira okubanga otuninze Yugi Update CV mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutumbudde amayengo gano watanatweyungako nagambye ddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kusharinga, mwebale kujja mu comment section, mwebale kuteekayo ndowooza zammwe, mwebale kutangaza ku bannayuganda abali eyo. Kakati tutandise n'obugambo obwo, kinajjukirwa nti byali bigambo bya Paul Kagame. Yabyogera ddi? Bino n'ebigambo yabyogera oluvannyuma lw'okumala okumuteekako pressure, okumusindikiriza n'amawanga ag'ebweru ge twandise foreign powers abagenda maaso n'okufujjirira Paul Kagame omusimbi nga bamutaddeko akazito bamugamba nti withdrawing amagyeko gajje mu ggwanga erya DRC osobole okubanga ozza emirembe mu ggwanga eryo, kubanga ebiseera ebyo tujjukira bulungi nnyo abayeekera ba M23 baali batabuse, baali bafuuse abayeekera nga bagenda mu maaso n'okutta abantu mu DRC, era n'abantu bangi nnyo kigambibwa bamigratinga ne badisplacingwa ne balekawo amaka gaabwe, abangi baafa, abangi tebamanyiddwako na mayitire. Kyadobonkanya ebyenfuna, ebyobulamu, buli kimu, economic system mu ggwanga erya DRC yafuukuuka. Wabula ng'abazungu abaali balina interest mu ggwanga lino erya DRC balabanga olutalo olugenda bononera personal interests zaabwe, era ne bagenda ne bagamba Paul Kagame ow'e Rwanda asobole okujja troops ze mu ggwanga erya DRC. Bintu bingi ebyakolebwa, bintu bingi ebyayogerwa okusobola okurizolovinga ekizibu kino ekyaliwo. Samiti ze zaatula zaali nnyingi okusobola okulaba nga basala entotto butebe bayinza okuba nga bajjamu abayeekera mu ggwanga erya DRC. Tujjukira amagye mangi agadeployingibwa, amawanga mangi ageegatta, ebitongole bingi omuli ekya East African Community saako n'ekya South African Development Community nakyo kyatuula ne kigenda mu maaso n'okuba nga kiteekawo eddoboozi lyakyo kisobole okuba nga kikangavvula gwe bayita Paul Kagame saako n'abayeekera bano aba M23 basobole okuba nga bawithdrawinga amagye gaabwe okuva mu ggwanga erya DRC. Samiti yasookera ddala okutuuzibwa gye baateeseganyako nga bo bannansi omwali amawanga ga East Africa gonna, Uganda, Kenya saako ne Tanzania. Omwo nno mwajjiramu n'omukulembeze we South Africa naye yali yenyigiramu luno olukuŋŋaana olwakolebwa mu Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania. Olutuulo olwasooka eyo nno gye lwakolebwa. Wabula nnyongera okujjukiza nti newankubadde olukiiko olwo lwatuula, Felix Ekidi gwe baali bagenda mu maaso n'okuteesegeza bute bayinza okuzza emirembe mu ggwanga lye, omwami ono terabikako mu samiti, era yali ku kavidiyo koolo ng'agenda mu maaso n'obbakongoola yabagamba nti nno buli kadde tutaddewo samiti entuula ez'ekuteeseganya emirembe tewali kivaayo, n'agamba bino mbikooye. Njabba buli addi wenna abe omwetegefu okujja mu samiti zammwe. Naye ng'amawulire gagamba nti ekyalemesa Felix Ekidi okugenda mu Dar es Salaam okutuula mu lukuŋŋaana olugamba nti nno bagana kuzza mirembe mu ggwanga erya DRC waaliwo olukwe lw'okwagala omujja mu bulamu bw'ensi eno, era n'agamba sigenda kukiika, olukiiko lwammwe nja ddukiikirako survival, era yali okwo ng'agenda mu maaso ku television ng'agenda mu maaso n'okuba nga olukiiko lwabwe aloota buliro. Naggambye olwasookebwa ddala samiti okukolebwa yakolebwa mu Dar es Salaam mu Tanzania nga bagezaako okuba nga banoonya amagezi ag'okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Tekyabamalira okuŋŋaana we lwagaana nga n'abayeekera bagenda maaso n'okusambajja ebyali biteeseddwako mu lukuŋŋaana olwo. Jjukira bo tebaakiika, baagamba buli ekisaliddwawo nga
abayeekera ba M23 tebali involved ebyo mu bitwale nga byammwe kubadde kusalawo kwammwe era ebyo tetubibala era baagana okusizinga fire. Ekyo bwe kyalema twalaba nga amawanga amuli erya United States, amawanga omuli Germany, Belgium, France gagenda mu maaso n'okutuuza ku Paul Kagame akazito nga bamugamba ssebo withdrawing amangu troops zo zijja mu ggwanga erya DRC. Kagame n'alema. Bwe byalema ogwasooka bagenda mu maaso mukulembeze waabwe lyakowoola Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame saako ne ba M23 mu kibuga Doha. Naye ekyewuunyisa bano tebaasobola kukiika. Paul Kagame yakiika naye abayeekera ba M23 tebaasobola kugenda mu lukiika luno. Era n'ebyavaayo nga bateeseganyizza omuli Felix Tshisekedi ne Paul Kagame awithdrawinga amajege ogajja mu Eastern Democratic Republic of Congo. Eddembe lisobola okuddizibwa bannansi munnange naye era ekyo kyagaana. Twalaba nga United Nation esituka n'egenda mu kibuga Goma ekyawambibwa abayeekera ba M23. Lwaki baasituka? Bakola samitize ez'enjawulo ne bakoowoola bonna abasinga bakoowoola nga baakiikanga naye abayeekera tebaalinyangayo era ne bagamba ffe mutusuubira mutya okulinnya mu samiti zammwe ezo ng'ate mmwe mugenda mu maaso eno tuli mu samiti mwagala tuteesa emirembe ate n'omugenda mu maaso n'otuyigisa drones enkambi zaffe muzikuba. Ate jjukira emabegakaawo gavumenti ya Felix Tshisekedi yali emaze okuyisa ekiwandiiko kibakuntumye nga yebalabira ku bakulembeze babalekera bana ba M23 ekirabo bajja kukwasako mikono ebiri buli amulabako n'amukwata ekirabo ajja kukwasako mikono ebiri. Kakati n'emu ku byabagaana era byabatiisanga okuva mu nkambi mwe bali okwekuma kwe bali ogenda okuteeseganya emirembe mu samiti ze baali bategese. Kati yo anyway yakiraba ekyo nga just eringa issue nsonga yakwekwasa n'esituka n'egenda mu kibuga kyabwe Goma ekikulu ekyabayeekera bano bagende bateeseganye balabe buteebe bayinza okuzza emirembe. Wabula newankubadde UN ng'etumya ababaka baayo bagendera ddala mu kibuga kino ekya abayeekera bano tebalabikako mu lukuŋŋaano. Bagamba ekyo nedda baba mutusanze tulaba temugenda kubanga mutusalira magezi musobole okuba mutwakulako obukulembeze. Byonna byonna byagaana era ne basigala nga tebalina kyakusawo. Then oluvannyuma amawanga tebandiise foreign powers gaavaayo ne gatuuza ku Paul Kagame akazito ne bamugamba tukwate ennaku mbale ozidowinga amajego ogajja mu ggwanga erya DRC. Wabula Paul Kagame yalema kye baakola ne basalawo okumuteekako sanctions ennatti envumbo ne bamugamba tugenda kuddamu kuwa military equipments, tetugenda kuddamu kuwa military training, tetugenda kuddamu kuwa foreign aids zonna zonna ezibadde zijja mu ggwanga erya Rwanda tuzisazeeko tuzitaminate nze tugenda kuddamu kufuna buyambi. Wabula Paul Kagame ng'amaze okuwulira ebyo kyeyayita okutiisibwatiisibwa omukwano gwange ali eyampuliriza ye kino yakiyita kutiisibwatiisibwa kye yakola musajja mukulu ono ng'amaze okuwulira nti bamutiisiza obuyambi babugyewo kino kyagenda amaaso okubagamba. Kati n'olw'ebigambo ebyo bigambo yali abyolekeza seneta w'eggwanga erya United States. Omwami oyo amanyikiddwa nga Senator Lindsey Graham. Yagenda maaso n'okusanctioninga Paul Kagame n'amuteekako envugo n'abanga tafuna foreign aids kuva mu mawanga ag'ebunaayira. Wabula Kagame yalowoozaako nti naatunda ggwanga lye era yafueyo Paul Kagame ng'akazito kamuyinza n'agamba ebigambo bino wammanga n'agamba nga yeegayirira Senator Lindsey Graham amuyambe abulookinge sanctions zino ze yamuteeka ku ggwanga erya Rwanda ziyateeka ku ye saako n'eggwanga erya Rwanda. Era n'agamba nti nsuubiza 80% mu mineral centers eza Rwanda ze tujja okuba nga tukisingingamu okusobola okulaba nga tukomekereza sanctions zino. Yeewaddeyo mineral rights zonna mineral sites eziri mu ggwanga erya Rwanda baziwanyisizeemu ne sanctions zino zisobole okuba nga ziyamba ku America naye bamuteeka sanctions asobole okuddamu okuba nga yeefunira kuyambi gwali eyampuliriza. Kati no bagamba nti no sanctions tezirina mulamwa nkusaasidde zino kye zikola ali eri ayajana bamugamba ng'enfunda eziwera nga tawulira nga bamugamba nti munnange jjayo amajeego mu DRC ng'agenda maaso n'okuba nga yewakana ng'agamba ebyo munsibako matugamu zikundisango sinza avunaanyizibwa wayeekera abo ba M23 ate kasito batuddemu ekonomiki y'eggwanga erya Rwanda egendesebwa ayeegayira basobole okuba nga bamusonyiwa ekyagaanye. Agamba ekonomi yeegenda ekkirira era ng'agamba bandibadde nga bamusonyiwa. Niki njala okutegeeza
America mukola deal ekina kola minu deal mu DRC yanyigamu Paul Kagame we Rwanda yani bamuwa sente niyo omwami n'amala n'abifuuya yabifuuya wati twabala nti Kaweddemu omusajja ati yakola n'ayira mu lizo nesoboka Donald Trump okufuna buli kintu yali ayagala kati nabanga takyetaaga Paul Kagame kati era tekina kikibagasa oba bamugyeko Sanctions oba bamugyeko already bafuna kibagala bana abasajja ati Kagame ali yasatira ekonomi gw'angale egenda esereba atuse n'okulangira nti agenda wizoyinga amagye amuwa obukuumi agenda gajjayo mu DRC era bali mu kutuula bufufufu ye ne mwami oli Museveni kikira akayinja kana kali mu firi babadde nti akagana naye kati bakkiriza oluvannyuma lwa mu America okuteeka enforcement mu ggwanga lya DRC ez'amaanyi bagenda amaaso n'okuzipressinga basuppressinga abayira bano aba M23 okujja mu Eastern Democratic Republic of Congo kakitegeeza ki kitegeeza nti nno Kagame ne Museveni baba bamaze ddo balinnya ku nfeete kibalina okukola kwe kuwanika kwe kuwithdrawinga basobole okusiiza fire kitegeeza nti nno buno okujja kuba bukomekezeddwa tulabye enfunda eziwera mu ggwanga lya DRC teriggwamu ngalo obubinja bugenda maaso n'okubanga bwetondawo mu DRC obumu buzikirizibwa babazikiriza kano akaane kaddamu ne keetondawo neki weebuuza buva ku ki kitegeeza waliwo abalina personal gains interest mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nti terina kugwamu ntalo banga bingi bayo tekayo embeera nga nti nenyali entalo basobole okubeera nga nabo babeera bamu bafune ku share zino eziri mu ggwanga lino erya DRC tugira obuyinja twalinamu obakoddeko we bayingizayo abaigana People's Defence Force n'abamu babafugaza abakubi babajjeewo nga kigamba bo bano abakoddeko baali bamu ku majje g'eggwanga erya Uganda kitegeeza baali beerwanyisa kuteekawo mbeera nti eri wali olutalo basobole okuba nga beeronyeza ku by'obugagga Kagame mugubo kakati Kagame oluvannyuma lw'okugamba seneta nti agende mu geyeena nga bali kwigamba ebyo by'okwizowinga amagye tiyabibala amagezi kasaawa zino ali mu kwegalya seneta amuyambe Sanctions azijjawo wakiri banagabana eziri mu ggwanga erya Rwanda basobola okuba bamugyeko Sanctions zino okabali ku UG abesivinga okusizidde oggwanga otuuliza nagambye gwagala otweyimako kirira wansi olwekigambo subscribe koneko obulemu otweyimako abali mu Qatar Oman Dubai Saudi Arabia US abali mu Kenya abali mu Asia bamiddeko nnyo bwe bali batamanyi nnyo kwekuumya kumanya bano bwe nagambye akali kujja mu comment section subscribe nga kubanga osobola bulungi nnyo okujja mu comment section otesiganywa wamu naffe naye nja kukubuliza osharinge ekyekyamagulu kubanga otasharinga eddoboozi eryo erigenda funa mwagala kutambula wala tutuuka ku muntu oyo on'obweyagala lituuse lituukepo oli UG Update TV tulina kuba nga tukomawo mwelaba. You feel choked by bangi tebamanyiddwako namayitire kyadobonkanya ebyenfuna ebyobulamu buli kimu ekonomi namuteekako ensuku n'abanga tafuna foreign aid kuva mu mawanga ag'ebunaayira wabula Kagame yalowoozaako nti naatunda ggwanga era yafuddeyo po Kagame nga kasito kamuyinza n'agamba ebigambo bino wammanga n'agamba nga yeegayira Senator Lindsey Graham amuyambe abulookinge sanctions zino zeyamuteeka ku ggwanga erya mu DRC nga agenda maaso n'okuba nga yeewakana ng'agamba ebyo musibako matugamu ku ndisango sinza afunanyizibwa wayeekera abo ba M23 ate kasito katuddemu niyo omwami n'amatuulira yabeefuuya oluvannyuma lwa mu America okuteeka enforcement mu ggwanga ng'ali eyambuliriza ino yakiyita kutiisibwatiisibwa okukoka Paul Kagame akazito ne bamutwala ennaku mbali kuzoyinga amagye okujja mu ggwanga erya DRC wabula Kagame yatuze lembe wabula abakenkenyi nini ababaka bayo bagendera ddala mu kibuga kino ekyapa abayeerabika mu luŋŋaano bagamba edda baba musanga tibenda banga musanga magezi musobole okuba muntu wakula obukulembeze era byonna byagaana ne basala tebajjako banyangayo era ne bagamba temutusubiramu kya okunya mu samiti zammwe ezo ng'ate mmwe mugenda mu maaso eno tuli mu samiti mwagala tutesebye